Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbagala nnyo ba blaza mwena. Mugamba mutya mwena abali eyugi. Mwebale kubanga musubscribinga ku the final channel ne Zanel. It is the final channel, Zanel and some SPV graphics. Agaka gwawo waliwo ekiwandiiko ekitambula nga kiraga kivudde mu Electoral Commission. Naye nga People Power tugimanyi oba NUP ebadde ya kala ya red and white. Akabonera akafulumye kalaga ambuleera naye nga ambuleera eyo teri mu red. Era oyinza olowooza kino kituli kya white teraga nti na ambuleera kye kisooka okujjako ng'omanyi nnyo art. Kati People Power yeegamba kuno kulabika kakodyo kabuzaabuza abawagizi baayo. Simanyi gwe bw'okiraba osobola okumpa opinion yo. Bobi Wine tanaba kuvaayo oba NUP tenaba kuvaayo kwogera naye omusajja buli kya omusajja wakola People Power mu pressure group tekirizibwa kugenda mu byabufuzi oba kolagana na bibiina. Wakola ekibiina ate wakoze bubi ekibiina okoloti ekibiina bannaye ekibiina wakiguze olwo nayo ne luba olw'okugula ekibiina. Kati n'ekibiina ekigule kala ya red ne white bagikimmye. Mbu kuba ekiwandiiko kino ninze forum ya NUP oba Ssenyonya aveeyo atubuulire ddala kati People Power oba NUP egenda kukyusa kala zaayo efuuke ya white. Naye endowooza ayo nkulu nnyo bwe kikyo kirowoozaako ekiwandiiko kino ddala bwe kiba kituufu. Bwe kitaabe nga si kituufu ndowooza Electoral Commission ejavaayo ekirarifying. Of course nga bulijjo bateekayo ebintu nga ddala ekitongole kigamba oba kiri fake oba tekiri fake bavaayo ne bakirarifying. So ndowooza njikuwadde nga breaking. So simanyi gwe ekintu okiraba otya. Omusajja waaki ne bamugambira ddala mbuno gwe tokkirizibwa kwesimbawo kubanga simanyi waaki Bobi Wine afuuse ekizibu mu bintu by'okwesimbawo. Waliwo propaganda kati etambula ososola mu mawanga. Eyo yannamye okutegeera. Okusosola amawanga nabateddeko ka video ka full figure nga avuma bubi nnyo. NRM bavuma bubi nnyo Bobi Wine mbw asosola mu mawanga. Nineebuuza omusajja gw'ogamba asosola mu mawanga emyaka gyonna gy'ayimbye na Nubianiri musajja munubbi. Bobi Wine ono gwe bagamba asosola mu mawanga oba NUP esosola mu mawanga. Mukyala wa principal waayo wa Bobi Wine Babi Itungo Kyagulanyi mukyala Munyankole oyo asosola mu mawanga. Okumanya NUP esosola mu mawanga Secretary General waayo musajja Munyankole asosola mu mawanga. Okumanya asosola mu mawanga Vice President wa NUP omukyala oyo mukyala ava mu North. Naye propaganda etambuzibwa ba propaganda ba NRM balaga nti Bobi Wine mu busosoze tabangayo. Ebintu ebimu obiraba n'ogamba kale tuli mu scientific campaign. Naye opinion yo gwe alaba final channel oba atunuulira ensonga zino mu bulambalamba ne mu butereevu. Soka weebuuze owulira statement ng'eyo Bobi Wine asosola mu mawanga. Gwe jjayo ebyo olugambe omusajja ono musosoze nnyo era okumanya musosoze mukyala we Munyankole. Full figure yabadde agamba Bobi Wine biki tusadde mu basajja Abanyankole abakibiki. Full figure tetumanyiyo baawe Munyankole. Baawe gwe tumanyi gwagamba ye bajjo oba Munyankole oba waggwanga ki tetumanyi. Naye waliwo ekintu ekitategeerekeka kati ekitambula ekirumya. Waliwo bagamba nti olubuto lukutokotera mu byenda. Bobi Wine simanyi kuba kati kirabika aba NRM naye NUP FDC jeri Dr. Besigye gyali Lukwago yasaze nava mu DP n'agenda mu FDC. Kiki tebalaba mu makulu nga okuvuganya kuli wakati wa NRM na NUP oba Bobi Wine na Museveni okuvuganya awe kuli gwe simanyi bw'okiraba naye bw'otunuulira generally society nga weeri oba environment ng'eyo by'obufuzi weeri olaba nga the race is between two people. The incumbent, that is President Yoweri Museveni of the NRM,
then Bobi Wine Kyagulanyi, the newcomer in politics. I will call Bobi Wine a newcomer in politics kuba ndoza kamalamu emyaka nga 3 agenda wezo bagwa kunao be 3 simanyi awo atyo niyenga amawulire gonna buli lupapula lw'amawulire lw'okwata we batakubako Museveni bakubako Bobi Wine, we bakubawo leero Lukwago bazaako Bobi Wine. Bobi Wine afuuse weighing machine, buli awulira ati ayagala okwesimbawo akayanira ejjinja lye bayita Bobi Wine lye bateeka ku mizaani okumanya oba ddala obukulembeze obulina oba tolina. Uganda eno wallahi etandise okunyuma mu byobufuzi. Simanyi ndowooza kabonero kano tulinze Electoral Commission eveeyo eyinza okuklarifyinga oba tulinze NUP ekole press conference ennyonnyole yavaayo neragambulera nga ya red and white, then neraga akasimbo k'ekibiina nga ka red. Kati kasimbo keeko wano waliwo okubuzaabuza document weneebanga si ntuufu, of course Electoral Commission ejja kuvaayo clarifying. Weneeba ntuufu, we are waiting for the NUP leadership eveeyo ennyonnyole, are they changing color oba. It is the final channel, Zanera said SPV Graphics. I'm out. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbagala nnyo ba blaza mwena. Mugamba mutya mwena abali eyugi. Mwebale kubanga musubscribinga ku the final channel ne Zanel alongside SPV Graphics. Mwebale kubanga mutusa kama ulire gonna agabaga kagwawo eyugi yao. Tubagala nnyo ba blood. Mwebale okubanga mukikuba, mwebale okubanga mutangaza kuli ekiba kigenda maaso. Subscribe, likinga, tulabikenga tutambuza ekintu kyaffe ne Zanel alongside SPV Graphics. Mwebale kubanga muwagira era tubebaza okubanga buli akaba kagudde waawe waka akalabikanga kajja tunyumira mukatuteerayo wane tubanga naffe tukafune gye tuli emanga. Bampise EMK Mansa Musa the Great. Musubscribinge, mlikinge, muchibereko.